King Saha ayogedde ku nsonga za Alien ne Pallaso agamba munange nti poliisi eganye okuvaayo okuyamba. Wulira ate munange kiri eno ate nga munange sindi wuuno munange ate bitabuse si birungi ate eddoboozi munange ate wulira esayidi eno bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi. Ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ate n'omuyimbi munange ate King Saha munange esayidi eno ate mu maaso awo nkowe ate omuyimbi Sindi Ssanyu wali wonna munange ku nsonga munange ezabaddewo era nga bwe tuwulira munange ate bitambula wali ebya Pallaso ne Alien Skin munange ate esayidi eno era nga munange wuuno omuyimbi munange King Saha munange naye avuddemu munange omwasi esayidi eno ye agamba nti poliisi munange ate eganye okuvaayo okuyamba ku nsonga munange byonna era nga ebibaddewo wali Pallaso ng'ali ku stage ali akabinja ka Alien ne kamulumba ku stage munange ate esayidi eno naye ng'ebyo byonna bikyali awo munange ate kanjagale nkutegeezeko nti nno era nga munange ku byonna ebyagenzewo munange ate wali ku Fangoni Forest era nga twawuliddeko wali poliisi yavuddeyo ku munange ate neebaako kyeyogera era nga yagambye mbu Alien Skin yataddeyo omusango banoonyereza munange ate bajja kuba batubuulira ate binaavaayo sayidi eyo nja kuba nga mbikutuusaako era ne tulabako ku wali munange ate n'omukulu munange ate Balamu nga bwe yavuddeyo n'agamba nti no abaaninzeemu abayimbi bano nti Alien Skin ne Pallaso okumala emyezi 6 okubeera nga tebategekebwa eyo ku sayidi eya Balamu era nga byonna ebinaafaayo byonna nja kuba mbikutuusaako ate wano ku Geminati Yugi naye nga munnange kansooka ate nkuwe ate ku muyimbi King Saha olaba ati kyabadde agamba ku nsonga eno era mbeera yeemu vidiyo eziveeyo abantu bazirina baziraba nogambe waliyo olina kyewalaba nze kenini nali emisana nga tewali control naye nga ne poliisi bweri enentambagaawo ekiro nali ku vidiyo nga ndaba embeera gye nali reflectinze omuyimbi waba ayimba munno mulimbi ave ku stage olimwe ekikozi ekyo kyajja jazimine ku stage a days before ezenaku ezayita nga baziyimbira jazimine ku stage era bali bakomewo badyeyo Pallaso era nga bandiyagadde okunsanga banzigeyo era ojja kulabayo ku show nga tuyimba tukutejambiya tututusaawo anti sagala mutukunsanga ku stage bino byasanze bano kati okuwerinda nze nga ntambule ne weponi yange nyimbe nga lipe ndi mu ngalo kundeeze ngejambi yange kutte nzire mu muwomya ngere jambi yange ngikutte linnya ku stage toli backup wange gwe nkusimbisa jambi yange uzeeyo kuba poliisi eganyo tuyamba ebivulu byonna birina kuba protected by police naye nga bwekyo munange ate bwe kitambudde esayidi eyo ku muyimbi King Saha munange ate kankutegeezeko nkyekinzeeko bambi ate wali ku muyimbi Sindi Ssanyu era nga munange bambi yabaddekoko n'ekifo kyeyabadde apafomingiddeko munange ate ne bitatambula bulungi eddoboozi ne limutabukako bambi ate wuuno avuddeyo bambi ng'ali mukakasa ate wali ate munange ate bafanizi be wali era nga wababuuzaako era nga wabeebaza ate okumusapootinga ate wali wonna kansooke nkuwe katambi kano tuwulireko ku muyimbi Sindi Ssanyu ate mu maaso awo ndyoke nkomewo bwe kiti. So this is a quick one to appreciate my fans for yesterday who just fell in, when my voice couldn't sustain the show. I'd like to appreciate you guys for falling in. I feel like I have the best fans in the world and I feel so lucky to have you guys, Team Syndicate, all over the world. I love you all. You mean everything to me. I should be well very soon. I'm exhausted, so I'm taking time to just rest, have a massage, just love on myself. And I hope you guys do the same for yourself. So I'll see you at the next show. naye nga bwekityo munange ate bwe kitambudde making sure nti no osubscribinga wobeera nga tonnaba vidiyo osobola ogimpeera like ate wali gubeera muzigo mwereere nnyo ngenda kubeera nga bambi nga nkomawo mu maaso awo nezi update endala blessings.